Namukadde Jessica Nabawanuka asimatuse okufiira mu nnyumba ye ne bazzukulu be basatu kibuyaga bwazze n'atikkulako amabaati ku nju ye era ng'ekidiridde kubadde kudduka mu nju kutaasa bulamu. Enkuba ezzenga ya kibuyaga nnyingi n'ekola ki n'etandika okkunta nyenza okulaba nga amabaati gakuukako n'enziruka n'engenda muli omwamutabani we n'amabaati gonna gagudde neera mu galabi. Tubaddemu n'abaana bange. Abatuuze abalala bakoseddwa kubaddeko oluwedde Noora ng'annyonnyodde engeri enkuba eno naye gy'emukosezzaamu. Ezenga kibuyaga w'amaanyi nnyo. Tubadde tuyingiza ebintu tuggalawo katone tukubye n'olujja otutema. Naye tugenza okuddamu tunule ebweru ng'emiti gitandise okugwa. Ennyumba ekizimbe kyonna kiweddewo tugamba tewali kyakola. Ne tusooka tumagamaga abalala bo bali luddawa naye nga tetumanyi gye baabulidde naye ng'embuyaga y'amaanyi. Emiti gyonna ne gikutuka ne gigwawo amayumba ne gayiika tugenza okuwuliranga ne bannaffe. Emmere mbadde wano nga nfumbira wano gyonna ne kigiyiikira naye ekigiyambye eyo teyise. Sebirumbi Ronald omutongole wa Ssaabasajja ku kyalo ategeezezza ng'omuyaga guno bwe gukosezza nnyo abantu abawerako ku kyalo era n'akubiriza abatuuze okulekerawo okutema emiti. Embuyaga eneze babadde abantu tebagisuubira naye ng'ekosezza abantu bangi, emmere, ebibala, emiti, amayumba, abantu abasinga abasigadde bali bubi. Naye nga nsaba bonna bekikwatako abasobola okujja okutudduukirira batudduukirire bayambe abantu. Bintu bingi bikosebbwa nnyo naye era n'ennyongera okubiriza abantu tuleme kwetemako miti, twongere okusimba ebibira, empewo ereme kubeera nga mpitirivu nnyo okujja okututuukako obutereevu. Defense w'ekyalo Biddo Christopher annyonnyodde engeri enkuba gy'ekosezzaamu ebyalo n'alaajanira gavumenti okubadduukirira. Emmere tetusigazza wano mmere era abatuuze bange bonna bakaaba tebasigazza mmere. Emmere yonna egudde twalisaba gavumenti eyambe abantu baffe bano babeere nga bakola ki babeere nga ababawa ku bintu kuba kali ffe tufiiriddwa. Twali twagana MP gyalambula abantu be bano bonna ajja abalabeko abantu bange bonna kati abamu bagenda kusula bweru tebalina bagenda kwebegeka luba. Naye twali tusaba nnyo gavumenti ebigwa tebiraze bino batwalawa twali tusaba tuyambeko abantu baffe bano babeere nga abataasaako ku mbeera eriwo wakati buli kimu kigudde buli kimu. Bya Eric Yiga, Crossroads TV, Omunnyo.